I don't know what to say. Njagala okiwulire kino n'obwegendereza. Dr. Propa ojjukira bulungi basisita baffe wabasuulawo ogenda n'ebikyala biri ebyali ebinyirira. Njagala okisasulire kati. Tetugenda kuba mukisa tekyali byabbe kwekereza nti Katonda. Nedda. Katonda kuba mukisa omulundi gumu kati wayokyezza. Dayo ku mavivi. Komawo migotteko weetonde. Tulabe engeri gye tukola ki kubanga ffe gye tuli tusula mu nnyumba zaffe za gumu ssatu tweyagale kuba ne bwetonya tuuga. Tolina kyotugamba. Okay, mugamba mutya abali Kachumba TV Simba MC Prince Ivo. Lunaku lwero lwennyini enkyamanzaali eso mweteeketeeke nina bensanze nga basiibulukuse dda. Inshallah mukama abalaba wadde amanyi omwezi gwagize dda naye nga kale bagenda olunaku olumu lugenda basaaza sitati namba basibya sitati namba twabadde tumanyi mu migotteko manyi ekiro twali tumanyi nti idi ya leero mutemuwuliza nabagamba bw'obeera Kachumba TV gwe abasooka okumanya kati mwagibaddeko basajja balangiridde amasanze gagenze olw'enkuba enefudde emba naye mwebale kukola analabye omuzikiti mwagugize bulungi nnyo. Kibuli tubadde tulina okumuyoyoota kubanga enkya tugenda kubanga ate tumaliriza ensonga y'ekisiibo nga tulina okupepetayo nga amagye aga 7 years ogamanyi we gatuuka gakuba ne ganyikiza. Okay, abasebo ne bannyabo ndina omukulu Dr. Kapaf president w'emigotteko gyonna mu Uganda abakulira okutereeza ekibuga kyonna, musajja muyimbi, musajja mutunulizi wa nsonga, ate musajja mukenkufu naddala bwe kituuka mu byobufuzi n'embeera z'abantu. N'olw'ensonga eyo musajja wa migotteko abasajja abakafuuwa bamanyi bulungi ensonga lwaki munonyezaako ensonga enkulu ya Dr. Propa. Anti omanyi nange ndi musawo. Dr. Propa yavuddeyo emabegako naliko naye n'agamba asaba Bannayuganda bamweyo chance ali mu mbeera etali nnungi. Gye buvuddeko n'afulumya ka vidiyo nga ne waasula wakwasa ennaku ng'omuyimbi eyakuba kisaati waabwe n'ebuna ensi yonna. Kisaati waabwe omwana w'omwavu kati kiragira ddala nti ate kati mwana wa mwavu embeera gy'alimu. Dr. Propa fe mu migotteko tetugenda muwa chance. Era njagala wano owulirewo bulungi. Kampulire. Mu migotteko tulwanira emikisa oba omukisa. Kati gwe yenna Katonda gwawadde omukisa. N'olinnya n'oveeno gye tuli gye tukubaganira nga tulwanira okufuna ekibajjo kya muwogo. Gye tulwanira nga tulya mukene atali musiike. N'otuuka waggulu n'okola amalala. Era namwe abavudde emigotteko kati kino kibabuulira. Mwabagamba atuvudde mu dipa ez'enjawulo, gete ez'enjawulo, kino mukiwulire n'obwegendereza. Njagala ntule mu kamera bino ebigambo pulezidenti w'emigotteko nze mbikola ki? Byogera. Tugenda kusaba Katonda akuwa omukisa Dr. Propa, naye ffe tetugenda kuwa mukisa kubanga ekifo kyo wakifuna. Kati abajja tubateekewa. Mwamuwa omukisa gwe mwamuwa chance n'agenda. Yafuna omugabo gwe. Bwe gubanga omukisa gwali gumu yalina ogumaintaininga. Si kuddeeyo kunywa bunywinda ye baba. Kuddeeyo kulowooza nti otuuse ku ntobo y'ensi. Omuntu bw'asobyamu mu migotteko temubasonyiwa. Anti kati ekifo ekisonyiibwa oba tonnayimuka ng'okyali mu kwevuluga. Naye yayimuka. Kasita otuukayo konsati ozikubye. Bwe tokimanyi nti ebitamiiza kibi. Ffe tubeerayo mu njaga. Tubeerayo mu konkeini. Tubeerayo mu ddwaga zonna ez'omutawaana. Naye gwe wali osanzeeko ku setinga nkubiddwa. Simanyi kyogamba kye kitegeeza omuntu alinnye ku nnyonyi ogenzeko mu first world country. Wawe yasobya, wawe yagenda obukyamu ne bimutaka. Yamanyiwo addeyo waaba atereeza. Naye ate no generation tetugenda gabamu naffe. Ate tukuwaamu otya. Space tewali.
omukisa guli gumu wansi eno gye tuwangalira gulwanirwa abantu abasukka omutwalo. Sebo togenda na sente zange soko gye wadde ndiku nedda sebo kale komanda kakati ne sente ndozowulira bannange bino byaffe bya freestyle abali kachumbali mu ate kati yagala mukulu agende ne sente zange talina genda na sente njagala nkugulire ku kyemisana ezo ngankulu nnyo ate nomazaali bwaganye oyina kungulya keeki tugenda genda oli ajaluna bangambe waliwo tuteeke ez'olukumi edda sebo nze sikuzangako mazaalibwa sibimanyi nange sibimanyi leero nange ezo laba abaana buli omu asindikira kamese neŋŋamba nga bakugamba batya nti happy new year sinnafuna za sente Dr. Propa mwamuwa omugabo gwe n'ayitayo n'akasamba akajje bano abaana bonna Kacumbali abayiseewo nga bavudde wansi omanyi nawa n'obunnabbi bwa Kimenke alien skin ne mbagamba nti agenda kuyimirirawo obutasukka myaka 8 naye obunnabbi obwo buliko akakwakkulizo kati kasita yeekwata bulungi agenda beerawo asumbuyire ddala naye bw'aliteekwate bulungi anti bw'oba ogwanga ovudde mu ghetto bw'oba ogwa ku maggwa tolinga waputawuni nti bw'oba wayitinze bw'oba ogwa ku mufaliso eno maggwa kati Propa ali ku maggwa yagudde ku maggwa tosobola kuzanyisa mukisa kyekikugana okumaintaininga bizinensi y'ekitone ng'ate ekitone Katonda yakikuweera bwereere. Lwaki abantu abava mu ghetto bwakuba hiti mu ghetto taddamu kubeerayo abeera mu bifo by'emunyonyo kiki weebale nnyo kyekyo kasita weerabira gye wava ewakuzimba kiringa bwe weerabira maama wo ne bw'oligenda ew'omulogo ne bw'oligenda ewa pasita ne bw'oligenda ewa nabbi bajja kugamba funayo kero ya sukaali oddeyo ewa maama wo ne bw'olisanga maama wo yafa ogenda giwa malaalo. Kati bana abaana bonna abayimuka ate kati kankugambe ono ne muganda wange Fese Busi alina shoku jahazi naye era kino kati nze sikyogera nga muyimbi kati ankyogera ng'omukulembeze ng'omuntu abeera mu bikula by'ebantu ebyenjawulo omuntu ateeseteesa abantu okuva wansi ne bafuuka abantu ab'omugaso wadde abantu abamu ensi tebamanyi naye bwe bajja abamu ensi bamanyi abalala tenaba bategeera bulungi tosobola kwerabira gye wava n'ofuna ebizibu n'oddayo kirina omuwendo gwe kitwala. Fabusi yerabira gye yava namulabye nga atandise okutalaga ghetto naye asooka amanye ebbanga ki na myaka ki gyabadde takyaddayo singa tebamenyeka na shows amala funa wabeetaagira n'alyoka akomawo. Fe abantu beeno twakyusiza mu lutambi tetugenda kugabira muntu mukisa ng'oli eyo waggulu weewanise tolina ddiiro okomawo kulaba ku baganda bo wabula okomawo olina concert okomawo olina ebizibu era mbagamba abayimbi bw'oba omanyi gye wava ddayo otereezeeyo tetugenda kuwa mukisa era bakamanda bonna abageta ez'enjawulo buli muntu yenna gwe baawanika n'ayambuka twasazeewo tugyewo eddaala. Mugenda kusuula bangi nnyo kuba abasinga bonna bava mu ghetto bakomeo ku roots. Omanyi abayimbi kyekika kyekikula ekipretendinga ennyo oyinza okugamba nti baliira ku sowaani emu ne sitaani bakimanyi lwansonga balwanira eri feemu ogifunye maintaininga managinga bulungi feemu. So Propa alina kukola kyobudde buno. Propa alina kwekwata Mukama Katonda we kankubuuza Rocky Giant teyeetaaga mukisa agwetaaga kyogamba kyekimuganya okuddamu okutereera simanyi ffe tetugaba mukisa ojja nagwo bwe gweyanjulula bwe guti ng'ekimuli gukozese bulungi gufukirire bwe kyezinga kijja kuwotoka oluusi nga tekikyetaaga amazzi ne bwokikola ki. Nze nabadde jjo waneeno DJ Michael yabadde ali mu mmotoka yabadde ali mu kawundo ekiro kya jjo nga Rocky Giant atambula ku street nga tukirira awo nga ku Vox nyimiridde ebbali awo manyi ntera okulirawo akamamba awo emabbali awo nawulidde obulumi. DJ Michael ali mu kukkirira nga bw'agamba Rocky Giant omuyimbi ogamba otya omuyimbi teyasibye namu ku mmotoka oba gamba gwe yabadde naye nti linnyamu mwokyeyo mwoyo oba omutwalo
okategedde naye ng'ali mu bigere ali mu mbeera mbi naye lwaki nti saawa zino abantu abo bonna beetaaga kutwala mu rehabilitation ate eri serious si zino rehabilitation zebakukusa ne bayingizayo drug ya Dr. Propa yetaga we yatuuse buli jjukira nti bw'obaako omugagga n'oyavuwala ogwa bugwiddalu nalabye embeera gy'alimu nga n'obuliri wasula era oyo omwana namulabye alina esowani y'emberenge ffe emberenge tuzirya ne mu kamera ffe tetuswala lwa nsonga tetunnabotola era tukyenyumiririzamu naye ate bwe tukusanga ng'oli mu buno obutimba gavumenti bwegabwa ekakubugiriza mwana wa maama nkukakasa bw'okomawo gye tuli ogenda gweddala tugenda kuba tukugeya nga bwe tukusongamu emimwa ndaba nno kacumbaali yagikuba ne yeemera amalala kati akomyewo kubanga obutambi obukadde bulaga nti Dr. Propa wali mu good life ebintu babimentaininge nga bali abayimbi abasatu bwe yabeererako mu good life yajjakoko mu ghetto n'ababeeramulabawa babeeranga mu bikyala binyirira naffe ebikyala tubitema naye bala kikyala ekyo koggwako hiiti nga tokyahiitinga amawulire tegakyakwogerako ekikyala kigenda kulekawo oyokye era ensonga za Dr. Propa emabega wazira bakoze ekuusizaako ku bakyala abo abagendereddemu ku myaka bino tetubyogera nti oba tulina kigwe tuswaza wabula kituwa ekyokuyiga ffenna ababeera mu limelight waliwo akadde akagenda otuuka ensi ekusalira omusango kati Dr. Propa tumwogerako saawa zino kubanga tumusunga tetumwogerako mu bulungi okitegedde kati mmwe mwenna abaana abayimuka nga muvudde wansi banno bakubeereddewo otuuse eri olaba tebakyakugattako naye nga jjukira be basheyalinga nga linkizo be basabanga ennyimba ku TV be bakuzangamu amaanyi ng'ovoisinga omanyi obeera mu studio mubaamu abantu bali abakuwa vibe kati nze nina akasajja mu studio kye kankolera kuwaga buwazi webale nnyo kati atabala ne bandayirekitinga nti okitegeera okubye obasudde ate abo ensi eruusi ebeera tebamanyi naye bebabeerako emikisa ate be babeerako omulamwa kati muganda wange Dr. Propa saagala obenga oli alina TV nga talaba Dr. Propa akoleki wetaaga rihabu kati Eddie Kenzo president w'abayimbi ensonga eno alina giyingiramu atya agenda mutwala mu rihabu Kenzo si mulungi nnyo ate si mubi nnyo Eddie Kenzo kubanga ekikula ky'omuntu bwatyo bwali abantu bonna ndi mubi ku sayidi emu ate ndi mulungi ki sayidi endala Eddie Kenzo nga presidenti w'abayimbi muganda waffe yeetaaga rehabilitation teyeetaaga komawo eno muwayo mukisa katonda yalina omujjukira omukisa ffe gwe tusobola okukuwaga emagezi nti weetaaga genda kamulwamu biragalalagala kubuulirira bulungi kulya bulungi Kenzo ajja mufunirayo n'akazigo ka self contained amugjeyo eyo ekyo Kenzo ajja kikola nkimanyi akisobola kubanga sebo oli omusajja yakaleeta esikaledi miliyoni za sente zesaagala kugamba emalayo Dr. Propa ensonga zeezo ozitegedde mukama katonda bwakuwa chance endala jjukira gye wava true that ensonga ey'omuzibaala ba TV wagiwuliddeko omuntu tabeere na TV wadde talaba naye ng'ojagaza ki oli muzibe TV ojagaza ki siba na mikwano emikwano era bwe gijjewo gimanya tuzze wa muzibe teri TV anti kyogamba omuzibe alina kuba munaku anti toba munaku kati kankubuuzeeko ekintu embwa ze basikisa amataka amalwaliro amamotoka zo zigalaba ddi oba zizivuga ddi bibeera mu bazungu era ne waffe ne tukusanga ng'embwa ogisikise embwa togiwa nnyama eriko butwa anti mbadde nze ndeeta kyakulabirako nti omuntu alina okuba ne TV oba alaba oba talaba kyekyobugagga ky'omufirika kati kankubuleko eno migotteko oba oyagala kuwasa kyokola funa kawuufako ofune ne TV obeere muzigo gwo gwa mitwalo 7 ku 8 ogenda kuwasizaawo ng'olina mu TV newuufa anti ekyana kirina wekirabira akazannyo ka ina kivudde waabwe teri TV okategedde ate webadde yakulwanira taata alina byayagala okulaba ne maama alina byayagala okulaba ate n'abaana balina bye baagala olaba wano omulekawo n'ogenda n'olonda obucupa n'omuleka ng'alaba TV nsonyiwako katini sebo ndi migotteko gyange
waggulu ewabacyenga Salimu ndi ku seeti nzirira eddako onansonyiwa kubanga bizinesi ziba zino nazo okutambula bambasada bange abo kati oyo ambasada wange ow'emigotteko gy'ebbunga awo nga badde ampa likooti sebo naye mu mbeera mwagala okuwasa TV na wuufa byebisaanyizo kasita obifuna ayayayaya ate ogenda kuwasa oyo ate ne mukwano gwoyo ajjirako ate naye omunyumiru obulamu bwaffe wansi bwe butyo bwe butambula va mbuno obulamu bw'abano waggulu bwe bafeekinga gwe tokimanyi enjala erumira nnyo mu apatimenti ate okukubira ono ow'emigotteko akusindikira ekinyaanya mu apatimenti ekuluma n'ekutta kyova olaba basiba banywa ice draga zibakubira waggulu eyo naye ngeno wansi bwofunayo ebbiri obulamu butambula naye kati enjala erumira mu byapatimenti nze nira abantu abali mu apatimenti ababa benjokya nti waayo ow'emigotteko katabuse fumbamu namugamba obulamu mbumanyi naye wabubalansinga bubi kyova olaba lwaki tobajjaayo anti njagala bakiyige era nkibasomesa beera mu bulamu mwosobola okuyambira kyaliwo okategedde beera mu bulamu mwogenda okuyambira famire yo okugeza ofuna emitwalo 8 ku mulimo opangisiza apatimenti ya mitwalo kale tugamba 5 olina omwana asoma kati oba obeera mu bulamu bulungi oba obeera mu bulamu obujjudde ebizibu kuba kati omwana bw'osusasulako lenti oba osigaza emitwalo 3 kati omwana asoma ne bwaba asomera nya mitwalo tobola bw'osobola okukubira omuntu nga omulaba mu butambi ngolooza alina ekiddako n'omugamba mpaayo ekyebiri nga ye buli kwekyusa talina nereka nfune emitwalo 8 nebake mu nju ya mitwalo 10 n'egi maama wange musindikire emitwalo egi omwana wange muwerera asome onfuna nyambale ku kagatta akategerekekako nete bw'oba onywa byakunywa bya bbeeyi powa 3 bimeka 3 omentaininga ecupa eya 3 okumala omwezi naye gwe ova mu aputawuni oyagala kunywa wisiki w'abasajja tolina ssente tovola tugenda kukozesanga era mupiira nga tukupasinga bwetu tya nti onoonya renti ninamu ekyabiri ompitirako neguseka kati mwabali mu obwo bulamu muyige butya beera mu apatimenti nga za kitaawo za maamawo nawe akakubye ng'omazeeyo nti ofuna miliyoni 5 omwezi pangisa apatimenti ye emitwalo 8 naye ofuna miliyoni emutokkirizibwa kuba mu apatimenti togenda kugesa nsi ng'oli mu bulamu obwo tebakimanyi beesiriwaza nti banoonya kiraasi kyova olaba bava eno ne tubagulako ebintu byabwe ku layisi ng'avudde mu apatimenti tukugamba kafiriji kaleete ninawo 2 nti nakateekamu 2 kapasinga eggwe ate adikashi nze ngenda kusuubula bintu byange birala fumanyi tulina bizinesi ate zalejjalejja yensonga lwaki abakazi abasinga bava mu apatimenti ate ne bakkira eno wansi okategedde apatimenti bw'oba togisobola gyesonyiwe si lwakuba mukwano gwagisulamu nawe ofunyeyo bu mitwalo 5 nti onoonya apatimenti ogenda kufa ekiziiro ensonga ya muzibe wagirabye otya muzibe yalabisiza munnamawulire waffe SB4 bamulabisiza atya omanyi amawulire gajjudde bulimba kyova olaba mugeditinga abantu ne mubawa kye baagala kye mwagala bawulire bye mutaagala bawulire temubibawa lwaki nti SB4 we yasuulira ennanga waali ewantu watya oba yali mutuufu oba teyali mutuufu naye kambazi